gwalina ennaanansi naawe yandyagadde okumanya engeri gye zifunamu mu biseera eby'ekiribo. Tukuleetedde Muhammad bin Were, omutuuze w'e Nakatundu mu tawuni kanso yeekangulumira mu disitulikiti ey'e Kayunga. Ennaanansi bw'amala okuzinoga ku musiri azireeta awaka mu kifo ekitegekeddwa obulungi, waazooleza n'oluvannyuma n'aziteeka mu bbaafu ennyonjo. Aziwaatako ebikuta era omutendera ogwo bwe guggwa n'azitwala ku katimba gy'azaanika. Oluvannyuma aziteeka mu byuma ebimanyiddwa nga dryers ebizikaza nga byeyambisa amaanyi g'enjuba mu budde obw'omusana. Ennaanansi zikalira wakati w'ennaku 2 ne 3 kyokka singa tezikala zibeera zikusaze. Ebiseera ebisinga sizoni ezisinga tubadde tufiirwa. Nga tufiirwa lwaki? Nti mu kiseera tubeesinze ku njuba yokka gye tutalinako control. Were asiimye abakugu ku University Makerere abatandise okubazimbira dryer nga zino zongera ku mulimu gwabwe. Egezezzaako okwagala okutumbula omutindo. Kati ku mutindo ogubadde gutuzze emabega wansi, ekyo tukyebaliza Allah nti atutuusiza ku kiseera kati tutuuse ku mutindo omutuufu. Ennaanansi zino alondamu eziba zikaze wamu n'ezisigaddemu amaaso era ekyo bwe kiggwa azipakira mu buveera nga bw'annyonnyola. Agamba nti ennaanansi ekaze efuna nnyo okusinga embisi ng'ettaano entono abaguzi ze bagula ku $1,300 ku musiri zivaamu kiremu enkalu ng'egula wakati wa $1,1.5 n'ogumu akanaana oluusi n'okusingawo. Naye okugenda kw'okukyukakyuka kw'embeera eno kuyina kinene kigenze kukyusakyusaako kuba twatandika okutunda ennaanansi zino nga tuzitunda kilo emusingi 3,000. Olwaleero katutunda ennaanansi kilo ennaanansi nnyingi $1,500. Agamba nti ezikaze tezidiba era nga ziwangaala okumala ebbanga. Ayongerako nti ebyuma bino bibayamba nnyo nga dulaya emu bagizimbira $7,000 eza Uganda. Buli dulaya tugiteekamu ettule 3 ze kilo 3. Baatuwadde dulaya egendamu ettule 24. Kati ffenna bwe tubeesingira ku eneemu tetujja kukola bwe tukwira gavumenti omulanga nti omulimu guno twaguteekamu amaanyi gaffe, omulimu guno tugukoze. N'ebiseera ebisinga tetunafuna ssanyu mugwo olw'ensonga losses zisinga ennyingiza yaffe. Agamba nti akatale k'ennaanansi ekika kino kasinga kubeera Bulaaya. Abannayuganda bazitegedde ennaanansi batandise ozirya, abaana b'amasomero batandise ozirya, ab'e Bulaaya batandise okulya ennaanansi. Naye twatandikira omulimu guno twasakazanga ennaanansi zino batuziguza abantu bokka b'e Bulaaya bokka be balyanga ennaanansi. Awo abalimi b'ennaanansi amagezi beegattire wamu okusobola okulwanyisa obwavu. Ennaanansi tunywere tuzirime. Kubanga gye tugenda mu maaso tukola ki? Tulabayo. Bwe tufuna olwaleero amawulire agava e Bungereza, agava mu Amerika nga ekikyasinze okukwata okuuma obulwadde nti ennaanansi zaffe, menvu gaffe, bikunji ekikyasinze okulwanyisa kansa, ekyo kiba kitukakasa nti ennaanansi tuzirime, tujja kuzifunamu akokulya ekiseera kyonna. Baali badde beegatta mu bibiina, tuyingira ekibiina eky'okuzikaza, awo bajja kufunamu. Kibuuka Lumu yakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.